Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa aswila. Basaruganda b'ekitiibwa abatuwuliriza abaffe era abatulaba, kantwala omukisa guno nate okubeera ntubaaniriza ku mpewo za 93 katonyezeemu nga bulijjo, katubeere nga tupayozaayoza abatuwuliriza abaffe olw'ebirungi bye mufunye. Buli yenna afunye ekirungi, era katubeere nga tusaasira baganda baffe ne bakitaffe abafunye ebizibu. Muzeeyi Isa ennamunsi awo sukaali amutewanya, muzeeyi Lukwago bamutemako ekigere ekisooka ate bayongedde ne bamutemako ekigere ate ekirala. Tusaba Allah abeere nga amuwa saburu kubanga ekigere ekyo kinene naye Allah amuwonya. Basaruganda b'ekitiibwa byonna bya Allah, Allah kyaba asazeewo tewali asobola kukikyusa. Ate mmwe abantu temusobola kwagala kyammwe, mumusobola okwagala naye Allah kyaba yagadde kye kirina okubeera waggulu. Ennaku z'omwezi 28 lunaku ewange lwali luddugavu olw'omwaka oguyise, ng'ennaku z'omwezi 28 nali mu ddwaliro era lwe lunaku lwe bambika nti nfudde. Edda bagambanga nti genda olya enkokoyo. Allah mwebaza nti olunaku lutuuse tuli mu kusiiba, era nali ntegese okusiiba kwange yadde singa tezibadde ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja, nandibadde akadde kano konna nkasiiba. Shukran lillahi azza wa jal, kwebaza Allah kubanga tebyali byangu okuva ku 16 okutuukira ddala ku 12 Dhulhijja. Zaali nnaku mbi nnyo ku saidi eyange, naye Allah mulungi, tukyali balamu tukyassa. Okubula kuno Ramadani obudde bwonna mbuwa Allah, akati okugattamu ebirala kiba kinzibuwalira. Nolwekyo Ramadan nabula tugenda okumaliza Ramadan tuba bakoowu olw'emirimu Allah gy'atutuma gye tuba tumukolera. Kati ogenda okulaba buli lwakusatu oba otandise okunafuwa, ate ogenda okulaba nga n'abavubuka baagala nnyo omupiira oluusi nga gugudde lwakusatu noga nti abavubuka kambaleke kubanga awo nange nayitawo nayagalanga omupiira kati saagala kuyingira mu kintu kyabwe, naye alhamdulillah wendi. Njagala okubeera nga njozayoza abafunye visa zaabwe nga bagenda e Makka, era nsaasire Allah byeyageredde ne batafuna visa kubanga abantu abasooka mu 2 bamisinze visa, naye nga ndowooza abamu bugayaavu kubanga Sheikh Ali Shiwuyo yalutegeeza obudde bukyali nti bannange mwanguwe bw'aba naakola hijja tosukka mwezi gwa Shawwal. Era ekyo Sheikh Ali Shiwuyo yakyeddingana emirundi mingi nawano ku radio ne mulanga. Kati abantu baba bagayaala okumalayo ssente, abamu passport baba bakyazikozesa, kati ebintu ebireeta obuzibu. So bagume embeera bwetyo bwebeera mwaka ogujja bajja kukola hijja.
okujja kuba banasinza okusaasira be baba bayagala hijja ey'emitwa ey'emiliyoni 8 akati ate abo nabo efe abasiraamu tubeera soba situnywa mwenge situnywa bitamiiza lwaki omuntu akulimba nti waliwo hijja ey'emitwalo 8 ng'okimanye nti hijja ya miliyoni 2 okudda waggulu kale abo nabo be bagjeeko sente ezo mungu abagumye naye kasita biri mu babuyinza abamu babakutte tusaba embeera etereere abaddu ba Allah enkya batambula wegamba mbanjogera ku Uganda Muslim Supreme Council bensinga okutegeera kubanga ndi mukozi mu Supreme Council bagende enkya batuukire Jeddah badde Makka emikolo gya hijja gitambule Sheikh Ali Shiwuyo n'abantu bonna bakulembedde batwala nsuubira okubeera nga mulimu hajjati wa haji saba Allah abatambuze mirembe naye tebeerabira eggwanga lyaffe Uganda etabuseemukko saba tebatwerabira nga bali ku Kaaba basabire eggwanga lyaffe bakulembeze batukwatibwa ekisa ab'amaanyi batukwatibwa ekisa oba oli awo ne tumalako Basseruganda b'ekitiibwa twali ku bakhulafa Rashidun nabbi nga amaze okufa abadda mu bigere bye twamulaba radiyallahu anhu Umar tumulaba radiyallahu anhu Uthman ne tumulaba radiyallahu anhu ne Ali naye ne tumulaba radiyallahu anhu singa obeera nga wali olondoola nnyo nga Juma bw'atera okutulondoola ojja kumanya nti abantu abo ng'oggyeko Abubakari naye Umaru bamutta bussi ne Uthmani naye bamutta bussi ne Ali naye bamutta bussi kati obuzibu buvaawa obuzibu buva mu bantu kubeera nti baba n'omululu okutta ne kubanguyira fitina z'obusiraamu egyo zaatandikira ku nkomerero abantu bangi ne bafa Ali ibn Abi Talib nga bwe twakoma kubanga twalabanga Ali ibn Abi Talib ata alumbye Eshami ate balwanye ne Muawiya kati batuuse bayine bawanika Kurani ne bagamba tuteese ne bateesa bakomye olutalo ate abakhawariji n'abashia ne bagamba nedda nagali kati abantu bano bonna tubatte Muawiya tumutte ne Amr ibn As naye tumutte ne Ali naye tumutte kandi ne bapanga abassi ab'enjawulo kati yagenda okutta Ali ibn Abi Talib Abdurrahman ibn Marjam n'amutta ate yagenda okutta Amr ibn As oyo yattamu mulala bagali basuubira nti banamukwatira mu swala nga z'okusaaza kati kwolwo yasaaza yali mulala oyo n'alugwamu Muawiya yali agenze okutta Muawiya yalowooza nti amutemye naye bamutema kigere kandi neweesanga nti bano baasigalawo Ali ibn Abi Talib n'abanga yafudde akati ate abantu tebasooka kwetegereza na kutereeza nsonga amangu ago ne bagata oba Ali afudde akati mutabanye we Hasani lekajje amuddire mu bigere ne balonda Hasani abantu ne babaya Hasani abeere khalifa naye Hasani yaliko akaseera katono nnyo ne batuula ku mmeeza ne Muawiya Hasani n'atanazala n'abivaako naga nsijja kubeera mukulembeze kanze nsigale kutambuza busiraamu bwaffe kati ate Hasani wamala Hasani afudde kati ate ne baleeta Hussein bwe baleeta Hussein yaliko akaseera katono nnyo naye bamutta bussi Hussein bazzukulu ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abazaali ba Fatima radiyallahu anha Hassan ne Hussein
kakati newesanga nti kati obuzibu bwagwa mu umma era ebiseera ebisinga obungi nti singa obeera nga history w'obusiraamu ogenze omugoberera awo nojja kulaba nga ebimu bikusobera otandika n'okufuna ebibuuzo nga toyina ansa yaabyo n'osigala nga okufuna ansa odda buzi mu busiraamu odda mu aqida kubanga abamanyi batugamba nti la nahkumu fima jara baina as-sahaba ebyali wakati mu basahaba fe abaliwo essaawa eno bakisaati abaliwo essaawa eno tetusobola kubyogerako toyina ngeri gy'onoolamula abantu bali bakusinga eddaala abantu bali abamu baali mu Badr balwana e Badr Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naga nti abo bonna abaali e Badr Allah bawadde ejjana Allah bawadde ejjana era oli bwe yakolanga ensobi naye ng'ali min ahli Badr ng'ali mu bantu be Badr oyo Nabbi yagamba nti man yadri la'allahu omanyi otya oba bano abaali e Badr bonna Allah yabasonyiwa era ng'ebiseera ebisinga obungi abaleka era singa yali nabo asobola okubakosa sahabi yafulumya ebyama nti tugenda okulumba ekibuga Makka sahabi oyo teyandiwonye naye sahabi oyo Ibn Baltaa ekyavaako awone kubeera nti yalwana e Badr kati nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tasobola kubeera nti amutuusaako obuzibu all in all tusigalawo nga tuli basiimu kubanga basahaba abo kubeera nti baafa babatta battibwa tusigalawo nga tuli banywevu kubanga bo bennyini basahaba ate si be battiŋŋana singa obeera nga weetegereza eyatta Uthman radiyallahu anhu tiyali mu basahaba singa oba nga weetegereza eyatta Ali tiyali mu basahaba obanga weetegereza eyatta Umar tiyali mu basahaba n'olwekyo abantu bano abaali babatta baali bava walala baali bava wabweru abamu baafuuka beefuula abasiraamu naye ng'obusiraamu ne batabutegeera. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753955994 oba 0756331354. Save Tuli energy is your answer. Bismillah tandise nerinnya lya Allah njogera kuwekitiibwa Muhammad oyo yekka Allah gwe yasukkulumya ku bitonde byonna. Muhammad Allah yamuwa amannya ge n'amuyita Raufur Rahim yamusalira mu bungi n'okumwagala ennyo awangula. Wa babullahi yurja mayahumul baba yunja wa khairun nasi nahja وله صدر المعلى. النبي سلام عليه الرسول سلام عليه الحبيب سلام عليه صلوات الله عليه. ونوي نور يا الله يكمجا Qibla Islamic